Wano ku ssomero lya School of Physical Handicap Mengo ebikozesebwa ssaako n'ebibuuzo byennyini bituuse kikeerezi ku ssaawa nga 3:30 ng'era kino kikeerezaamu okutandika mu budde ebigezo bino. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino Tumuhaire Juliet Mary, ebibuuzo biruddewo okutuuka olw'ensonga nti ababireeta bafunyeemu okutaataaganyizibwa mu ntambula. Okusinziira ku Mrs. Tuhaire, essomero lino lyawandiisa abayizi 12 era nga ku bano kuliko abawala 6 ssaako abalenzi 5 kyokka ng'omwana omulala tasobodde kujja kukola bibuuzo bino. Tuhaire agamba nti ku mulundi guno bafunye abayizi bangi okusinziira ku mwaka oguwedde lwe bafuna abayizi 8. Wabula oluvannyuma lw'okussaawo obuyambi bw'abaana abali mu 400 wano ku ssomero, buli muyizi abadde atuuziddwa mu kisenge kye ssaako n'omuyambi we. Oluvannyuma ebibuuzo bitandise era ng'ekigezo ky'okubala kye batandise nakyo, wabula omuyizi omu atazze ategeerekeseeko erya Muhirwe Derrick akatebe ke oba ekifo kye kisigadde kyereere. Obutafaanako n'amasomero amalala, bo bannaffe bano balina sirabaasi ya myaka 8 nga Tuhaire bw'annyonnyola. Tewaliyo nursery ezitegeka baana bano kuba nti mwe bava mwe bagenda mu primary. Ffe tuyinayo kiraasi esooka. Kiraasi esooka eyo etegeka abaana abo kuba nti bali